إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. amatendo gonna marungi era majjuvuga Allah subhanahu wa ta'ala tumutendereza ntumusutanago tumuwanjagira sokusasira n'emirembe ku mbaka wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama n'abantu b'ennyumba ye bonna ne basahaba bonna okutwalira wamu n'abo bonna abamugoberera okutuusiza ddala ku lunaku lw'ensonga. Tumuwanjagira tutaasa omubi sitaani okutulabankanya okutujja ku mulamwa. Tukimanyi bulungi nti ekyatutondesa kusinza Allah subhanahu wa ta'ala mu bwomu bwe awatali kumugattako kintu kirala kyonna. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda kumusinza fa abantu n'amajinni kumusinza. That is the sole purpose of our life. N'olwekyo tumuwanjagira Allah subhanahu wa ta'ala atutaasa omubi sitaani aleme okubanga atulabankanya okutujja ku mulamu ogwo. Tumuwanjagira era ayongere okumututaasa aleme okubanga atusuula mu kuzuula mu ddiini. Tukimanyi bulungi nti Iblisi bw'akulemwa mu shiriki, bw'alemwa okusuula mu shiriki, agezaako okulaba nti akusuula mu bid'a. Agezaako okulaba nti akusuula mu bid'a. Bid'a oyo amukulungiiza n'olowooleza ddala nti oli mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala songa ate oli mu bibyo. N'olwekyo tumuwanjagira Allah subhanahu wa ta'ala atutaase okuzuula mu ddiini. Baddu ba Allah bulungi abakkiriza tubalamusaako nga tugamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala okutukuuma, atuwadde obulamu, atuwaddeyo akakisa akalala ak'okumutendereza, atuwaddeyo akakisa ak'okukoleramu emirimu emirungi. Tumuwanjagira akkirize ibaada zaffe ze tukola. Tumuwanjagira atugabirira okuba nti nno tukola ku lulwe yekka, atutaase sitaani okubanga atuleetamu riya ne sumu'a. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Baddu ba Allah bulungi abakkiriza tugenda maaso n'omusomo gwaffe nga tuli mu kuguwumbawumba nga bwe nabagamba ku mulundi oguwedde nti tusembyayo kulaba talakaini abaffe talakaini ya mu ddiini oba nedda. Ebigambo bingi bye twalaba ku mulundi ogwaggwa ne tulaba hadisi abasinga obungi gye beesembesa. Hadisi ya Said bin Abdillahi al-Awdiyi ani Abi Umama eri mu kitabo kya Tabarani al-Mujam al-Kabir. Twagiraba hadisi eyo ne tulaba obufu bwayo, ne tulaba abamanyi engeri gye bagyogerako. Kati olwaliro biizinillah twagala tutunuulire kuzimu ku fatawa ez'abakugu kiki bagamba ku talakaini. Wabulanga tetunaba kulaba fatawa ezo, tusaana tukijjukire bulungi nti emabegako katono awo mu mwaka ogwaggwa Sheikh Hussein Rajabu Kakoza bwe yafiirwa taata we baasoma edduwa eya 40. Ku dduwa eyo kwaliko bamaseeka bangi nga mu bamaseeka abo mwani baseeka Sekana Sesimba, Seeka Kamulegeya, kwaliko Dokita Kisuule, kwaliko Sheikh Mondu n'abalala bangi. Kikyenjagala mu lusisinkano olwo Dokita Kisuule bamuwa akazindaalo yayogera dakika nga 15 n'ajuliza ebigambo bye basomye
ekiro wabula kati agenda kubiddamu ko katono mu bufunze. Mwebyo ebigambo byayogera mwalimu okusaba bamusomera okubbalizanji okukakasaawo nti talakaini ya muddini. Yayogera ebigambo bingi n'alaga nti abawakanya talakaini tebaategeera dini amakulu, ebigere byabwe si binywevu mu kumanya irimu, kuba talakaini ya muddini eriko ahadisi za nabbi sallallahu alaihi wasallama entuufu, eriko ne aya ya Qur'ani yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah, nti Allah subhanahu wa ta'ala anyweza abakkiriza n'ekigambo ekinywevu mu bulamu buno obwensi ne mu bulamu obw'oluvannyuma. N'agamba nti eyo aya eyo yennyini eyo yenywezaawo talakaini era yevaamu obujulizi. Kati twagala tukompeyalinge ebigambo bya Dr. Kisuule byayogera, then tubikompeyalinge n'abakugu. Tuyina ebigambo bya Allajina Daima, olukiiko olukulu olw'e Saudi Arabia, Dr. Kisuule gye yasomera. Tuyina ebigambo bya Sheikh Uthaymin, tuyina ebigambo bya Sheikh Muhammad ibn Muhammad al-Mukhtar ash-Shinqiti bwe yali akola sharhe ku Zad al-Mustaqni. Kati Sheikh waffe Abi Abdullah Muhammad ibn Said Raslani hafidhahullah, ebigambo by'abakugu abo yabireeta ng'obujulizi okulaga nti okusoma talakaini ku ntaanaawo bid'a. Mujjukire tuli mu kitabo kyaffe hukumu qira'atil Qur'ani lil mauta, ennamula y'okusomera abafu Qur'ani. Kati nga tetunnaba kuleeta fatwa zino Sheikh Raslan ze yaleeta, sooka owulire ebigambo bya Dr. Kisuule gwe wennyini weesalirewo. Ng'obiwulidde then okompeyalinge ne fatwa zino ze ngenda okusomera ddala ombuulire tutwale byani, tutwale bya Dr. Kisuule oba tutwale bya abakugu abatula ku lukiiko olukola ku kunoonyereza n'okwanukula ebibuuzo by'abasiraamu mu nsi yonna. Tutwale ebigambo bya Dr. Kisuule, tuleke ebigambo bya omukugu Allama Muhammad ibn Saleh al-Uthaymin rahimahullah. Dr. Kisuule yali agamba bw'ati: omuntu agamba nti haramu oba okusoma talkiini haramu kiva ku bintu bikabisa. Ekintu ekisooka kutegeera bubi makulu ga kufa, na kutakkiriza kufa nga mutume bwe yakutusomesa. Kasita oli takkiriza kufa nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakutusomesa, we wava okuwakana nti biri tebiri, wava okugamba nti tebiriyo, kubanga Nabbi la tahzanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwaat. Tebulowoozanga nti abo abantu abafa oba batira mu kkubo lya Katonda bafu, bal ahya inda rabbihim yurzaq, balamu ewa Katonda bwaweebwa. Kati amagezi gaali mu okutegeera obulamu obwo. Amagezi agabulijjo tegakutegeera, gajja kutegeera nga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakulagiridde obulamu bufaanana butya. Y'omu yatugambye tuzombera abafuddwa, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Eyo aya yesibuka mu tarikini eyo ye aya tarikini kwesibuka, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil hayati dunya wa fil akhirah. Katonda abanyweza. Era Nabi sallallahu alaihi wasallam mu hadithi tusomerwe nyingi, kana idha faraka min dafni al-mayyit waqafa alayhi wa kana istaghfiru li akhikum wathbutu was'alu lahu at-tathbita fa innahu al-ana yus'al. Dawa gama yabangi musabire munnammwe musabanywere, fa innahu al-ana yus'al. Naye oli okutamanya aya eyo kikimuleetera okugamba na kino tekiriwo, nenga aya ya Qur'ani yesibukawo. Hadithi za Nabbi nkumu nnyo ezoogera ku talkiini, nkumu nnyo ezoogera ku istighfar, ezoogera ku talkiini. N'olwekyo bw'olaba omuntu yenna awakanya kiri yagenda n'agamba nti kali katabo olw'okuba balizanyi, nedda wabalizanyi yakuyamba n'akufundiza ebitabo ebigambo ebiri mu bitabo ebinene n'abikuleetera mu bufuuzi. Kati
mu kifo ky'okumwebaza ate okolimira mukolimire ti akakataba katabo tekaina ttaafu mutwe gwe kuliko ettaafu akatabo katuufu n'ebikalimu bituufu nga sipi wano nga muwulira lwaki sheekha abali wali waŋŋambye nti awa n'asonga gwe ssebo gweyo erimu wagijjawa n'olwekyo abagoberezi abantu obutategeera kufa nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti bamufu bwe bamuziika ng'afudde bamuziise bakola ki awulira abantu nga baddayo abava okumuziika baddayo eka naye okuwulira okwo tetukumanyi okujjako nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti awulira twetukukkirizanga mutumu bwe yatugamba kubanga nabbi taliiba waliwo omusajja omu mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam nabbi yatuuka ng'agula enfalaasi bwe yagigula nabakkaanya ng'agimugula ku musajja muyahudi amusasula kaasi we nga bamu ng'alinnya enfalaasi ye ng'atuuka waka kyokka ekyalo tekimanyi enfalaasi eyo ya musajja muyahudi olwakeera enkya nabbi atudde ne basahaba ng'omuyahudi ajja nti muhammadi mpa sente zaawe nabbi n'amugamba nti tonna kusasudde yo sente nazikuwadde tonnazimba nabbi n'agamba sahaba baali yabannanga abali awo ani anjulira nti namusasudde basahaba bonna ne bagamba wala takifu ma laysa laka bihi ilmu gy'otamanyi tokijulira bonna tewali yajulira bonna tewali yaibuka mukono nabbi n'abuuza abange ani anjulira tewali ositula mukono okujjako sahaba omu bamuyita Huzaima n'ayibuka omukono nti nze njulira nabbi sallallahu alaihi wasallam nti omusajja wamusasudde n'abuuza ojulira wabaddeyo nga tugulana wabaddeyo naddemu ebigambo bino yagamba nti nabbi Muhammad fetukwakasa byojja mu ggulu tubaayo ate nyinza nti okulimisa ku bigambo by'endogoyi. Wassalaamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Sebo wakati mu byosomesezza ebingi nga emusiisiimye nnyo ebiseera Mungu asse omukisa mu byonna by'asomesezza ate era mu biwulire tujja kujuliranga leero na bulijjo nti Seeka Kakooza bwe yafiirwa taata we yasomeddwa. Ekyo tesikyakuwogerera mwenna muzze wano mukiraba. Ate era nti dokita bwe yali asomesa ku talkiini yabuuza nti waliwo ayinayo kyagamba nti abaaliwo mwenna tewali ayina kyagambye. Amakulu mukkiriza okukkiriza kati kubanja kukola. Tugende tusse mu nkola ssebo tweyanziza. Weebale nnyo weebalire ddala. Naam, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ebigambo mubiwulidde. Dokita Kisule bw'amala okwogera MC ndowooza naye mumuwulidde ng'amwebaza. MC w'omukolo ogwo ndowooza naye mumuwulidde ng'amwebaza. Amwebaza ki? Okuba nti nabasomesezza n'akakasa era n'anywezaawo nti edduwa z'abafu we ziri ntuufu. Sheikh Rajabu Kakooza asomedde kitaawe edduwa n'olwekyo edduwa ntuufu. Dokita Kisule bw'abadde ayogera abuuziza bamaseeka bannange waliwo ekikyamu bino ebisomeddwa ne wabulawo n'omu amuwakanya. N'olwekyo ekisigadde ffe kuteeka mu nkola. Ebigambo mubiwulidde. Kati wuliriza biidhinillah ebigambo by'abakugu aballajina addaima. Sheikh Rasilani agamba nti jaa fi fatawa allajina addaima lilbuhuth alilmiya walifta'i. Fatwa zajja nga ziva mu lukiiko olukola ku by'okunoonyereza, olukiiko olwa waggulu olutuulako abakugu olukola ku by'okunoonyereza mu kukola research n'okwanukula ebibuuzo n'okuyisa fatwa. Olukiiko olwo lutuula Riyadh. Fatwa namba 3159 bagamba basheikh nti as-sahihu min qawlayil ulama'i fi talqini ba'da al-mauti annahu ghayru mashru'in. Ekituufu nno okusinziira ku bigambo by'abamanyi mu ddiini eno abeesigwa kubikwatagana n'okusoma talaqayini ba'da al-mauti annahu ghayru mashru'in. Oluvannyuma lw'okufa si kya mu ddiini, tekiriiko ndagiriro. Bal bid'atun, wabula kuzuula mu ddiini. Wa kullu bid'atin dalalatun, ate buli kuzuula kwonna
bubeera bubuze. Jukira nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba wa kullu bid'atun dhalalatun wa kullu dhalalatin fi nnari. Ate buli bubuze bwonna bukutwala mu muliro. Basheekhe bagamba nti wama rawahu at-Tabarani fi al-Mu'jam al-Kabir an Sa'id ibn Abdillah al-Awdi an Abi Umama radiyallahu anhu في التلقين الميت بعد دفنه ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد. bagamba nti ebyo ebyajja hadisi eyo nyini gye twalaba eyawandikibwa Imamu Tabarani mu kitabo kye Al-Mu'jam al-Kabir ngejjiwa ku Sa'id ibn Abdillah nga onajja ku sahaba wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam ayitibwa Abu Umama nga hadisi eyo egamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabalagira okusoma talakayini, omuntu okumusomera talakayini oluvannyuma lw'okufa. Bagamba nti Imamu al-Haythami mu kitabo kye Majma' az-Zawaid qala yagamba nti fi isnadihi jama'atun lam a'rifuhum. Mu lujegere lwa hadisi eyo mulimu abantu betutamanyi. Njagala tukitegere bulungi baddu ba Allah nti abakugu ba hadisi batusunsulira ne bateekawo kyeyini, ne bateekawo sirisira olujegere okusobola okukuuma hadisi za Nabbi sallallahu alaihi wasallam. N'olwekyo mu lujegere lwa hadisi eno mulimu abantu abatamanyiddwa, n'olwekyo tetusobola kugitwala. Ekirala, hadisi eno nagibasomera amatini gaayo mwawulira nga ddala tebisobola kuba nti bigambo bya Nabbi sallallahu alaihi wasallam olw'obujulizi obulala nga bwe twabulaga. Bagamba basheekhe nti wa ala hadha la yuhtajju bihi ala jawazi talqini al-mayyiti. N'olw'ensonga eyo tetusobola kwesembesa bujulizi buno kukkiriza bantu kusoma talakayini nga bagisomera omufu. N'olwekyo fahuwa bid'atun, okusoma talakayini oluvannyuma lw'okufa kuzuula mu ddiini, marududatun biqawli nabiyyi sallallahu alaihi wasallama. Omulimu ogwo agukola gumuddizibwa olw'ekigambo kya Nabbi sallallahu alaihi wasallama, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddu. Oyo yenna agunjawo ekintu mu nsonga yaffe eno amakulu mu busiraamu bwaffe buno, ma laysa minhu nga si kyamu, fahuwa raddu, kimuddizibwa. Mu riwaaya endala, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddu. Oyo yenna akola ekintu nga tikiriiko ndagiriro okuva ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, fahuwa raddu, kimuddizibwa. Iyi fatuwa esooka. Ate mu fatuwa ey'okubiri namba 748 7408 basheekhe bagamba era eno fatuwa nayo ya Allajina Daima, enamba yayo yiyo ayagala agenda azitunuulire. At-talqinu ba'da dafni bid'atun. Talaqaini oluvannyuma lw'okuziika omufu bid'a. Talaqaini gye twogerako yeruwa ye muwalimu okujja n'asutamawo ku kabuli n'akwata akatabo ne bamuyiwako amazzi. Subhanallah, omanye ekyo ekyokuyiwa amazzi, Seeka Mundu, simanya Seeka Mundu oyo muliidi, yagamba ku mukolo gwo gwennyini mbu ebyo byaliwo ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallama, era yalaamira Bilaali okuba nti nno yayina okuyiwa amazzi ku ntaana ye nga bamusomera talakayini. Subhanallah, Nabbi sallallahu alaihi wasallama gwe basomera talakayini. Bannange baddu ba Allah bulungi abakkiriza, tukwatibweko ku nsonyi ebigambo bye twogera. Nabbi sallallahu alaihi wasallama nga gwe basomera talakayini. Basheekhe bagamba nti nno at-talaqinu ba'da dafni bid'atun. Okusoma talakayini oluvannyuma lw'okuziika omuntu bid'a.
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله لواكي نبي صلى الله عليه وسلم تيشكو لكو ولا خلفاؤه الراشدون والدابا بامددن بغيره أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن أبي طالب رضي الله عنهم abo basahaba abebitiibwa abasanyusibwa n'ejjana nga bakyali balamu tewali n'omu yakikola wala baqiyatu sahaba radiyallahu anhu wadde basahaba abalala bonna abasigadde tewali n'omu yakikola wal ahadithu alwaridatu fi dhalika ghayru sahiha ahadisi zonna ezajja nga zoogera ku nsonga eyo tewali n'emu ntuufu tewaliwo n'emu ntuufu subhanallah katutwale byani tutwale bya baseeka bano bye boogera oba tutwale bya Dr. Kisuule ne Mundu omuliidi atemerera nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'ensi yonna ewulira bagenda maaso ne bagamba nti wa innama التلقين المشروع هو التلقين المحتذر هو تلقين المحتذر قبل موته كلمة التوحيد لا إله إلا الله وملا تساني دتو تمانيه انت التلقين emanyidwa mu ddiini y'Obuyisiraamu era eriko endagiriro okuva ku nabbi sallallahu alaihi wasallama yeyo talakini esomerwa omuntu asemberedde okufa nga tannaba kufa wabula ali ku deathbed yawo mumutunulira mulaba omusajja enne time agenda talakini eyogerwako yeruwa kalimata tawhidi ekigambo ky'okwawula Allah subhanahu wa ta'ala kigambo ki la ilaha illa Allah لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولوي بيغامبو بيا النبي صلى الله عليه وسلم بيتلاميرا ناغاما تلقنوا موتاكم لا إله إلا الله حديث رواه مسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ملقني ملاgira abafu bammwe boogere ekigambo kya la ilaha illa Allah subhanallah mugambe abafu bammwe boogere ekigambo kya la ilaha illa Allah basheka bagamba nti wal muradu bil mauta ekigambo kino mautakum kitegeeza ki al muhtadharuna abafu abo ababa basemberedde okufa abalwadde abayi kama awdaha dhalika ahlul ilmi fi sharhi hadha al hadithi nga bwe kyalambululwa obulungi bannannyini kumanya irimu nga bakola sharhe nga bannyonnyola hadisi eyo kati Sheikh Dr. Ahmad Kisuule yagambye nti gwajjawo talakaini ebigere byo si binywevu mu irimu sebo Dr. ebigambo ebyo obigamba bano bakama abakusomesa bw'ogamba nti tebatebenkera era tebanywera tebaafuna kumanya era tebategeera bigambo bino bye boogera bw'oliko bw'ogamba togamba ffe kuba ffe tuli bayizi tugoberera bakadde baffe abalongoofu abaatukulembera abawalimu baffe Allah subhanahu wa ta'ala be yasitula amadaala mu kutegeera eddiini bye batusomesa bye batuwandiikira naffe bye tusoma bye tugoberera kati gwe ssebo tukusaba otuleetere obujulizi obutusomere balizangi yosomye eyo subhanallah abamanyi baatubuulira dda kikyeri kyewuunyisa nnyo gwe Dr. Mulamba okuba nti ojjayo balizangi gye weesembesa ng'obujulizi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un n'olwekyo ebigambo bya nabbi sallallahu alaihi wasallama biri very clear omuntu ono asemberedde okufa mumugamba ayogere ekigambo kya la ilaha illa Allah omuddu ono bw'abanga abadde mutya Katonda bw'abanga abadde mulongoosa Allah subhanahu wa ta'ala ajja mukwatirako
ayogere ebigambo bino ge makulu ga aya yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Njagala dokito ndetereyo abavunuzi ba Qur'ani nga bavunula aya eyo nga batugamba nti eyo aya tulagira kusoma talakaini ku ntaana wali. Kuba bwe muyimirira kabuli awo muba mubagamba ki? Muba mubagamba nti bamalayika babiri baba bakujjidde. Bamalayika babiri baba bakujjidde. Tebakutiisa bwe bakubuuziza man rabbuka. Subhanallah. Ebyo bimuyigiriza mu kaseera awo. Nolwekyo talakaini entuufu emanyiddwa mu sharia nga bamasheekhe bano abakugu batugambye kwe kumugamba nti gamba la ilaha illallah. Bw'amala okufa bappa eyo eba tekyali talakaini. Oba oyingidde mu kuzuula mu ddiini. Abakugu batugamba nti omulwadde ono Allah bw'amusaasira ekigambo kino n'akyogera temuddamu mutawaanya. Temuddamu kumutawaanya. Ezo fatwa bbiri ziva mu lukiiko olukulu olw'e Saudi Arabia nga boogera ku nsonga eyo. Sheikh Muhammad ibn Saleh al-Uthaymin rahimahullah naye yennyini bwe yayogera ku nsonga eyo ku pulogulaamu ya Nuru ala Darbi, nkakasa dokturu eyo pulogulaamu ogimanyi bulungi. Ebbanga lye wamala mu Saudi Arabia eyo pulogulaamu oteekwa buteekwa kubanga ogimanyi. Nuru ala Darbi yagamba nti talqinul mayyiti baada dafnihi li hadithi Abi Umama nti okusoma talakaini ng'ogisomera omufu oluvannyuma lw'okumuziika nga weesembesa hadisi ya Abu Umama wakad tanaza annaasu fi sihhatihi. Abantu baakaayana ku hadisi eyo baasika omugwa nga bamu bagamba nti hadisi ntuufu, abalala nga bagamba nedda hadisi si ntuufu, ne baleeta obujulizi bwabwe lwaki bagamba nti si ntuufu nga bwe nabalaga mu musomo gwaffe ogukulembedde guno. Sheikh agamba nti wassawabu ekituufu nno annahu hadithun dhaifun. Ekituufu nno kiri nti hadisi eyo nafu la takumu bihi hujja. Tetusobola na kugyesembesa wadde omulundi n'ogumu. Temulimu bujulizi bwe tuyinza kwesembesa. Wa anna talqina almayyiti baada dafnihi bid'atun. Era tukimanye mazima ddala nti okusoma talakaini nga tugisomera omufu baada dafnihi oluvannyuma lw'okumuziika bid'atun kizuule. Lianna dhalika lam yarid an nabiyyi sallallahu alayhi wasallama. Lwaki? Lwakubanga ensonga eyo teyajjako ng'ejjibwa ku nabbi sallallahu alayhi wasallama. Nabbi sallallahu alayhi wasallama yafiirwa abantu naye tiyalabibwako n'omulundi n'ogumu ng'abasomera talakaini wali ku ntaana oluvannyuma lw'okubaziika. Nedda. Wala an ashabihi fi hadithin yurukanu ilayhi. Wadde basahaba be tekibamanyiddwako wadde n'omulundi n'ogumu mu hadisi yonna gy'osobola okwesigamirako nti hadisi yino ntuufu, teriyo. Wa innama warada ani nabiyyi sallallahu alayhi wasallama. Wabula n'ekituufu kyajjibwa ku nabbi sallallahu alayhi wasallama annahu idha faraga min dafni almayyiti waqafa alayhi. Ekyajjibwa ku nabbi sallallahu alayhi wasallama ekituufu buli lwe yamalanga okuziika omufu nga bamaze omumuziika waqafa alayhi yayimiriranga waawo. Waqaala n'agamba bano banne be yalinga nabo nti istaghfiru li akhikum. Musabire muganda wammwe Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwe ebyamusobako. Musabire muganda wammwe istaghfiru li akhikum. Musabire muganda wammwe ebyamusobako. Was'alu lahu
at-tathbita era mumusabire Allah subhanahu wa ta'ala amunyweze. Lwaki? Fa innahu al-ana yus'al. Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba nti mukaseera ako awo wennyini awo yabeeranga ayimiriddewo ng'abagamba nti mu kaseera kano omuddu oyo ali mu kubuuzibwa bibuuzo. Subhanallah. Lwaki Nabbi sallallahu alaihi wasallam yandikomyawo? Hadisi eri mu kitabo kya Abu Dawud omanyiddwa bulungi namba 1322 twagisoma hadisi eyo eri ku ntandikwa era tuzze tugiddiŋŋana nga tugiraba. Lwaki Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakomaawo? Lwaki yeyongerayo? Yandibadde agamba nti nga mu kaseera kano bwabuuzibwa owaaye fulani bwe baba bakubuuziza bwe bati gamba bwoti, bwe baba bakubuuziza bwe bati gamba bwoti. Subhanallah. Nolwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza tuleme okubuzaabuzibwa abo abagoberera okwagala kw'emyoyo gyabwe. Nolwekyo ebigambo bibyo mubiwulidde, ebigambo bya Dr. Kisuule mubiwulidde mu ddoboozi lye lyennyini n'ebigambo ebyabakugu ebyawandiikibwa nabyo mbibasomedde mubiwulidde. Kati buli omu yeesalirewo. Otwala by'abana abakugu bamashyeekh ensi yonna beyeesiga, oba otwala byono Dr. Kisuule akoowola abantu okugoberera obubuze n'okuzuula mu ddiini. The choice is yours. Gw'omuddu awuliriza. Nze omulimu gwange ngutuusizza. Omulimu gwange ngutuusizza. Fatuwa bbiri tuzirabye okuva mu Allajina Daima, olukiiko olukulu olw'e Saudi Arabia olukola ku nsonga z'okunoonyereza, lukola risaaki ne bayisa fatuwa. Ebigambo bya Sheikh Uthaymeen tubiwulidde. Biizinidda tugenda kukomaawo ku mulundi ogujja tujja kumaliriza nga tutunulira ebigambo bya Sheikh Muhammad ibn Muhammad al-Mukhtar ash-Shinqiti, deni tutunulire n'ebigambo bya mukadde waffe Dr. Raslani biyayogera ng'awumbawumba ensonga eyo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Baddu ba Allah bulungi abakkiriza tokkiriza n'omuntu n'ogumu okubuzaabuzibwa abo abagoberera okwagala kw'emyoyo gyabwe. Tokkiriza n'omulundi n'ogumu okubuzaabuzibwa abo abagoberera okwagala kw'emyoyo gyabwe. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Maliriza nga nsaba Allah subhanahu wa ta'ala w'ekisa ekingi atteekemu abo ababuulira ebigambo ne batwalamu ebyoka eby'omugaso ebirungi byonna ebiyitidde ku lulimi lwange. Allah subhanahu wa ta'ala yansobozesezza okubibatuusaako. Ensobi ezibaddemu zange nga nze, era muwanjagira abeere nga azinsonyiwa, muwanjagira aleme okuzibafuulira ekibabuza. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.